Pastor JohnMark wansambya Christian Fellowship gwe nkuleetedde mu kaseera kano bujulizi buno bukadde naye tenga omanyi teri njiri nkadde kyonna kibagamba bannange kubanga bamwe baba tebagiraba abamu baba babiraba nga beetaaga byeyongeza abamu ne baba nga balina ke baamisingamu ate nze ke mba nkuleetedde so teri njiri nkadde ffe wano buli kimu tukikola ekikadde ekyamwaka guli ekyoguno ekyo byonna tubikolera ddala for as long as it's talking about Christ awo wetubeera because ebirala tetumanyi kimu Mukama Katonda ono Noah mukuleetedde nga alina obujulizi obulungi bwawa ku Pastor Tom Mugerwa ono ayagala Pastor Tom Mugerwa n'obulamu bwe bwonna bwekwata bukwase ku Pastor Tom ogenda kulaba ekiva ku Pastor JohnMark mwagalira ddala because Pastor Tom yensonga lwaki Pastor JohnMark waali olugendo lwe lwonna lulimu erinnya eri lya Pastor Tom Mugerwa yamumentoringa yamusomesa obutukuvu yamulokola kwegamba bingi byamwogeddeko bambi kubanga ewaabwe mu famire yaabwe yali yaggwaawo ng'abantu bafa nga balina ekyo ekintu ekibalondoola era nga gyali mizimu bwebityo so Pastor Tom Mugerwa ye yamusabira n'abanga amuwonya ebintu ebyo era Pastor Tom Mugerwa yensonga lwaki Pastor ono mulamu olunaku olwaleero azze okumuweera obujulizi azze okumwebaza azze okutubuulira ku lugendo restore y'obulamu bwe bwebadde era ne bwali mu kaseera kano nti singa abadde si Katonda teyandibaddewo ogenda kunsikiriza mukuwe naawe obeere nga weewulirako ku bujulizi obulungi buno bwakuleetedde olunaku olwaleero It's Life in Christ weerabye okusubscribinga Mukama Katonda akunjagalire obeere bulungi bye. Let me tell you. Kino njagala nnyo okwebaza musumba wange Tom. Pastor Tom so much for this. Kubanga tulina kiraasi y'abapya kulu y'abapya kati Mutundwe tubasomesa abapya ne bagenda wali tukujjako ekintu kino ekyokusabirwa sabirwa era ebitabo bino tubateeramu ebyawandiikibwa ne kyandikwa ne tukulaga engeri gye wasibwamu ne tukuteerawo ekirala engeri gy'okikozesa ne weesumulula kakano ng'owadde obujulizi abalokolerekera awo kumala gagenda bakusabira emikolo gino egikuwanyisibwako giriko ebintu byagyo kubanga obulamu bwo package naye nga buli kitundu bakisiba lwakyo nze naliko ekikolimo nga buli kyenkwatako kifa nazimbako amakanisa ne gagwa kubanga ensente ziyise mu ngalo zange naye olwayo bwe nzimba ekkanisa eno n'ebeerawo kiba kitegeeza omukono gwasumululwa ne gw'oguteekako alina okusumululwa ekyokubiri ekibatawaanya bwe kasita owulira erinnya oli lyayambadde oyo pasita nga naawe otwala ddome nga bagidomeza si buli alina ekyambalo kya pasita nze natandika okubeera pasita nga sinnagenda na Mutundwe amakanisa mangi nga agatandika nga gafa ekyantwala Mutundwe ewaffe waliyo omuzimu ogwakawagga bayibuli eguyita akedulama ebikola by'abatume essuula 9 essuula 1:19 gwe mwoyo ogw'okwetta abamu gwe bayita kiwoobe oba nnakku oba ssewa nnakku gwe kukuleetera ennaku ne wejjusa ne guleeta entondo ne weetuga kati omwoyo ogwo gwali gwampamba nzijukira edda namira lagakitiiru gulaamu zaali 100 zempeke 100 nfe neebaka ennaku 3 lagakitiiru baba bamuwa balalu gulaamu 10 kati empeke 10 mize gulaamu zimmeka omutwe guno guzisobola omulalu bamuwa empeke egi oyo akyali omusu akuulamu amadirisa mpeke egi awo awolera kakati nze mpeke 10 ziri ku mutwe sigwangako ddalu naku 3 oli oti
bansitula They carried me. ne ngenda nsimba sukaali And I went and I planted. ne sabbuuni nga boogera bo bamanyi nti nze mpulira ne banzizaayo ne banzigalira ne neebaka. And I went back to sleep. Kati empeke ziva ku mutwe Tablets left my head. ne neebuuza I asked my soul, ani yandeetedde sukaali who brought me this sugar? n'omunnyo yeebale. And even salt, thank you. Kati buli omu yantunuulira nga naye omusajja ono ndowooza naati kati teebereza osimba sukaali naye oli mu tulo. Musembere eno You're lining up for sugar, bakusindika but you busindi asleep. musembere They tell you mumuwe to sukaali give him sugar. mukute mu tulo. Amidst the sleep. Gwe bulijjo baga nti abantu beebakira ku paaka nga nti batya nze nno nesimba sukaali ne neebaka. Me, I lined up for sugar, but I was asleep. Omuzimu guli The other spirit of murder. lumu eyo misaali. Ne busaali. Misaali wali akaalo bakayita misaali eyo mu nnyendo. The sense of Nyendo. Kati waalingawo ennyanga Used to be eyo nga bakimayo amazzi where they used to nga reach waliyo water from. emiti emiwanvu miwafu. Those trees were there. Kakati bw'obeera eno olowooza mimpi So if you hear naye nga it, giva it's wansi eri naawe omanyi omuwafu but they come from down. ng'obuntu buliwe buti n'entuula awo So I sat there. nveeyo ngwe mu nnyanga I eri wanted to nfe. fall in the pit. Omwoyo guli ogwa The ekedulama spirit of murder gwagala kunzita wanted to kill me. saafu navaawo neemulugu Die. I mean, I just left the place completely. ate nga ndi mulokole. And yet I was born again. Mukama olimba toyina na maanyi God, lwaki you tonzise. are not even powerful until you killed me now. Kati ekiro bwe nzirayo At night when I went back home, ngenda okulaba omukono I happened to see the hand. nga gunkwatawo It was touching my throat. ne mugamba ntya And what did I say? nkwegayiridde tonzita ate oba olaba mwoyo gwa kufa nze gwe The spirit of gunnondoola death was following naye me. ate Mukama nga njagala. But God loved me so much. Kyovulaba Katonda wabeerawo waakutwala wayagala osumululirwe. Ate n'ekirala abalokole nga tonnava mu kifo Before you leave gumiikiriza. the place, first be Manyi patient. abamu muwabye tonnaba na kusumululwa. Others, even before you get delivered, N'akututa okusumba tannaba kusumululwa. somebody takes you but won't even be able to pastor you. Mwenna muli basibe bawambi. All of you are in captivity and you're in bondage. Lowooza kawagga oyo yonna senga saagwa mu mikono gya musumba Tom ani yandinsumuludde would have delivered me from it. wangi. Nalinako omwoyo mulala baguyita The kayiikuuzi spirit was called nga Kayikuzi. nfuna I could accident get accidents every time. ninnya ku bicupa nze gwe bakuba gattako emyoyo ebiri And now those naye ng'ate sifa. but I could not die. Amiina. Amen. Ne nnyingira Kampala I entered Kampala, naye ng'ebintu bigaanye but things had failed out. ne ngenda e Kasande eyo I nvuga went to ggaali. Kasanda, I was riding a bicycle. Teebereza ndi mulokole mubuulizibwa nti naye ndi musibe But I was bound. mu 90 In 1990s, ne nnyingira Mutundwe. I entered Mutundwe. Ekinnyingiza Mutundwe What made me to enter nina Mutundwe? ekkanisa gye natandika There's a church that I commenced. neefuna ebizibu. Then I got problems. Nalina akuuma I had a ke machine. nali nkoze nga njagala nnyo kukola I loved so much naye nga work, byenkola bifa. but whatever I could do to could die out. Kati nina akuuma Now you have I had a kakuba machine binyoobwa that for groundnuts. ne nkakola. Omwana oyo bamusirise amaloboozi gayingira mu recording zaffe. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kakati akuuma naloota kirooto. I just got a dream. Obulaba ebirooto tobiwakanya That's why I don't argue against dreams. nga maama wange omuto My aunt akakumyeko omuliro had put it on fire. maze okukagula. I'd already bought it. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Esente ze nakagulamu nja zikubulya gye I'll tell you nazijja. the amount I bought that machine. Kakati Now, ku nkya nkeera in the morning I woke up. bandeetedde emirimu They brought me what to do. olwakateekako bwe When I nti just switched it on, mu kirooto omusota gwambojja in my engalo dream, the snake nga bit maama my oli hand. agunsindikidde That aunt had sent it to me. yali yatugyako enjala. Had taken the fingers. Naloota olwala lwange yalulina alutadde mu kamwa I k'omusota. dreamed I'd put my nail in Nze the mouth olwanyiga of the swiki snake. When I switched on the machine, mota yayabika the motor just burst. abantu ne baddukawo nga balowooza People ran away, they thought. amasasi ge baagakubye They enze thought bullets. konna ne So we kassaanawo. shoot. It got destroyed completely. Nasigaza ndagaano. I just made with that agreement. Mukama yeebazibwe. Amen. Kakati sente ezo Now that money, era juzi nali nkebera mbitabo last byange time I was checking in my books, nensanga ebbaluwa kwe natambuliza I ente. found the letter that I used to Kati ente yali ya maama wange. It was from my mother. Mujja we And now this one from my mother. n'amuloga My wife n'agimuggyako bewitched her and took it away from her. n'amala naye omwaka mulamba. And spent with it Ente a year. yennyini gye baaloga
ng'aginywamu amata. Bwe yamala ogiroga n'agimuddiza. Kati maama wange ng'agimpa. Mukama yeebazibwe. Nagenda okulaba ente ng'erimu emisota n'erwala ne bagigula. Ndowooza bagigula $400,000. Ze nagulamu akuuma. Ente n'efiira mu kuuma. N'ensalawo n'emmira obwanda bw'essaawa. N'emmira pini. N'emmira n'empiso. Naziteekanga mu toilet paper. N'enzibirira. Akanda k'essaawa ko saakateeka mugulu. Namira buna. Ko bwe kagenda k'amalusu kasitobumira. N'embumira buna. Akagirita kantiisa. Kati nkulaga omuzimu ogw'okufa. Nali bwe byagana nga ndika neesuule mu nnyanja. N'engula n'obutwa nga ngenda kumala kumira butwa. Neesuule ebusaabala mu nnyanja. Babulwe ekyanzise. Kakati mu kiro ekyo n'empulira eddoboozi. Genda emutundwe. Kakati n'entambula nayita ku leero. Nzijukira nali nyambadde na bulawuzi. Ndiko omwoyo ngenda ku nnyanja. Mempiso nzimize, pini nzimize, eryanda ndimize. Jirita zonna zisuula. Natyo obulumi okufa nga obulumi bunnuma. Kubanga ejjirita yali ejja kunsala omumiro. Kati nga njagala nfe. Naye ku byonna mbuulira kiki ekitalina bulumi. Buuza oyo akulina. Okugwa mu nnyanja okiyita kyamuzanyo. Byonna birina obulumi naye okuziya omuzimu gugga nti akiri tojja kuba na bulumi. Kakati nasookera waliwo omusajja bamuyita Dr. Lumala. Ayina n'ekkanisa. Oyo nno naye ng'aliko ekikolimo. Yayinanga emmotoka agivuga okuva ku ssaawa ya Queen okutuuka wali emutundu ng'enywawo liita 4. Dokita mulamba ng'aliko ekikolimo. Kati nange ngenze wooyo aliko ekikolimo. Kale ambuuza kiki mutabani? Nze baŋŋambye nzije wano ate okole ki? Bw'atyo bwe yayogeranga. Mpulidde eddoboozi nti wano ojja onsabire. Ffe tetusamira bantu wano. Naye waliwo akasajja kali wali wammanga bakayita Tom. Koonoonya abantu wano kujja kabatuuzaawo. Naye ng'ayogera kabatuuzaawo ekikolimo kimulabikako Dokita Mulamba. Alongoosa n'abantu. Kanange nga nti kangende wali. Ngenda okutuuka awo. Nasanga musumba Tom. Byasomesa bye biri mu lubuto. Sobola okuba nga oliko omuzimu ogwa kabaka. Mazima n'omira obwanda bw'essaawa buna. Ogenda okulaba tebukoze. N'oyongerako pini. N'oteekako n'empiso. Mutima n'ennyomba. Naye obaani yabuulidde omusajja ono abantu balina olugambo. Naye buli lwe yasomesanga nga mpulira mu mubiri gwange, mpulira amafumu. Sijaga nti pini zaalaga wano. Kubanga olunaku lunamba lwe nasiibayo, ye lunaku lunamba wiiki namba nga sigenzeeko mu kayo buyonjo. Saamanya pini gye zaalaga oba mweziri simanyi nange. Haleluya. Nze okuba nga olina n'obutwa obutadde mu mpale nga kumbe buli mu mpale. Omusajja yasoma obulamu bwange. Haleluya. Naye ng'eno amaziga gayitamu nga nze nantuuyanye ne basabira abantu. Naye nga nze ntunuulira omusajja ayogera ku bintu bye neekoze. Kati bwe yamala n'asabira abantu nze yampita. Naliko n'ekyoyo ekyokugaanibwa yampitako buyisi. Ayi Mukama oli abanteekako omukono ne gubuuka nga naye omusajja ono naye musosozi naye yankyawa. Kale n'ono naye nankyawa, n'ono nankyawa. Nayombera wali bali bankyaye, n'ono nankyawa mpitako buyisi. Kale naye ajja kukiraba.
Mukama yebaza. Amen. Kakati bw'amaliriza Now when he was n'agamba waliwo omusajja he said, there's a man here. oli musumba You are a pastor. wamize obwanda bw'essaawa. You saw the bedrooms of a watch. Awo ne mpulira nga waliwo ekinva ku mutwe I felt ng'omuntu somebody aliko in my ekita. head. I mean, somebody was a vampire. Wamize pini. You saw the pins. Ne ntunuulira ndaba I avaayo looked around, somebody who is nga coming. tewali avaayo. Nobody was coming up. Osigaddeyo wamira n'empiso. Even saw the Olina n'obutwa mu nsawo. even have poison. Wabadde ne jirita. You had even razor blades. Sajja yasoma obulamu bwa. The man Ne mpulira nga n'amaanyi gakoze I gati. felt I was even powerless. N'agamba tojja. Told me Naye don't bwe come. tunaaba tuvuddemu. But after finishing the service, Obonyeebonye obadde otandika. Omusajja yayogera ku buli kintu kye nkadde nkola. Wasuubulako I've ebijanjaalo. even purchased beans. Wagenda n'ofuna eggaali n'eyabika n'omupiira. Nga byonna byayogera bwe biri. He was saying, Tubula njagala nnyo Musumba Tom. that's why you love Pastor Tom. Ali naye munjagalireko. Amen. Also help me to love him. Ate munyoomanga abasumba. Don't always despise the pastors. Kubanga abasumba balina bwe batujja. Because pastors get out from somewhere. Naawe okulaba kino Kyendi. Even to see what happened today. Musumba Tom omumpeeranga y'enkoko. Always Omugamba give. Musumba JohnMark yakutumidde weebale kumusumulula. Thank you so much for delivering Pastor.